omukyero guyidde obulungi kamba yulaba ne bwekumva kutema dasi emusi asooka kuyita mukamba olwombo lwenkoko gwabe kamba mbweri ettooke libwabe nekamba ekyanuma ne bwekumva kutema dasi emusi asooka kuyita Okay, muntu wange nkwebaza okubanga okyali ku BTM TV amanya nze Muzungu David nga ntuuse ne program yaffe Emboozi ya Kadongo Kamu olunaku lwa Sunday era nga bulijjo tubeera okuva ku ssaawa 8 okutuuka ku ssaawa 9. Kikaya College and Vocational School ebulenga ku 7 be bateekamu ssente balina ne Twinex International kale gwe alina omwana tuwalayo omwana bamubangule basomesa ku Kikaya College balina one A-level basomesa arts ne sciences then ku vocational eyo buli mulimo ogw'omu mutwe bagukwasaganya kale onako olwaleero tutandise n'oluyimba olwa Bruhani Mahula ne omugenzi Regina Nalukwata olumanyiddwa nga Kimote abasinga twalukazaako magangu enaku y'obufumbo 1992 Peking Festac ey'Akasajja and Sons mwe lwafulumira baali bayimbira mu kibiina ekyo ekya Peking. Then tuzizaako ekivulu kya Lubaala Lumasofa ku ebyo ebimu ebyabadde biwanvu naye tusazeewo olw'obufunda bw'obudde tutemeetemeko awo mulabyeko Muzeeyi Ssebatanga ayimba Kafeero Junior Kibijjigiri abayimbi baabadde bangi era neebaza Mukama Katonda nti nasobodde okubanga mbeerayo nendabako meeya nga asanyusa abantu be. Olunaku olwaleero ndina omugenyi wange kibi ze we mwanjula naye ye ajja kweyanjula oba oliawo nsobola okukolamu ensobi mu bitiibwa bye. Kale omugenyi wange nsaba obuuzeeko ku abalabi ba BTM TV olwo tweyongereyo. Abasebo ne bannyabo abalabi ba TV yaffe BTM nsanyuse kubeera wano ate okuwayaamu nammwe ku nsonga za Kadongo Kamu. Nja kwetonda ndi mukosefumuko siri mu mbeera zange za bulijjo naye bwe bampisa okuweereza guno omulimu munange twaguyama nga sobola butajja bwe mba ninamu agatambula. Amanya gange nze Celeste Kasule n'erya Junior. Lwaki temulinzi gyako emyaka nga gigenderera anti tweta era omuntu ajja kwebuuza lwaki kubanga oyinza okugira nga Kasule Junior kyekisinga okukola ekisinga okukola okusinga ebirala byonna. Tugende n'ekyo Muzungu kyagambye nze Celeste Kasule Junior. Ekitegeeza eriyo senior? Kati mugenzi Eunice Kasule. Eunice Kasule. Okay. Kale abalabi omwami ono gwendi naye omusajja abadde mu nsiikeene eya Kadongo Kamu era woba oyogera Kadongo Kamu Muzeeyi Celeste Kasule n'oba nga tomwogeddeeko oba oliawo ayinza okuba mu linnya tayatiikiridde ku stage naye nga ebintu bingi ebitambula mu Kadongo Kamu byabadde omusajja ow'amaanyi ennyo. Ojja otya oyingira ekisaawe kino ekya Kadongo Kamu? Ekisaawe nakiyingira nkyagala mu 1986 kubanga obulamu bwange bwonna butambulidde mu music okuviira ddala nga nkyali muto nnyo era nentendekwa mu ngeri ez'enjawulo. Kale Kadongo Kamu nagenda omuyingiramu nga music mwagala nnyo ate nga mutegeera. Naye mu 86 awo olutalo bwe lwaggwa kwe kwegatta ku Kadongo Kamu Super Singers yali ekulemberwa Matia Lwima abakulu Matia Lwima ne Fred Sebate. Kadongo Kamu Super Singers ekyaliwo yavaawo weeri naye ebibiina biyimiriramu olumu ate olumu nebiddamu nebitambula naye ye sibanga bannannyini kyo weebali. Kati kankubuuze nga wenfunye gwe oba oliawo bibiina ki ku bibiina byaffe biri ebikyatambula ebyaliwo obiseera biri naye ng'obudde buno kubanga tuwulira Matendo tuwulira Entebbe Gita Singers Lukwata fe abamu tuli bato mu myaka naye kati gwe owaliwo bibiina ki ng'oggyeko bino ebya Meeya ndowooza Mwagala Trust
bino ffe bye tumanyidde eby'omulembe gwaffe ebibiina eby'omulembe guli bibiina ki ebyo ebikyatambula twalira wamu ebisinga obungi byayimirira newankubadde bannannyini byabamu weebali abamu baagenda naye abamu weebali naye byo ebibiina byayimirira nga Super Singers Matia Lwima waali naye yayimirira Matendo yayimirira newankubadde nga omukulu Sebatta waali naye okusoomozebwa okubaddewo emabegako awo mu kadongo kamu n'ensinga bwetambula kwaleetera ebibiina ebyo okuyimirira kwaleetera ebibiina okuyimirira nga okukiyimirizaawo kitwala omuwendo munene kutambuza abantu kubasuza n'okubaliisa ate oluusi nga gye bagenda tebafunye bulungi bantu tusuubire ebibiina biyinza okuddawo kisoboka newankubadde biyinza obutaddawo mu ngeri eyo yennyini naye biyinza okwekwata abayimbi eriyo ebifumbibwa byesijja kwogera wano naye nga biyinza okuleetera ebibiina okuddawo empolampola kati ali eyo kyemmanyi kuno tulinako abayimbi baffe abapya abatandika manyi kibi omuyita upcoming amuyise omuyimbi omupya kiba kirungi kubanga tulina bannaffe bangi nga bayimbye emyaka naye nga kigambo kyoba okyusizza n'okizza mu Luganda tukozesa ekyoluganda abayimbi baffe abapya nga omusajja ayinza okuba oba omukyala nga ekisaa kino akibaddemu emyaka gwe n'ojja n'omuyita upcoming batulabira ddala nti oba omuyise mwana muto naye eriyo abatakiyombera nga Amiri Sengendo muzeeyi wakazi namala okimanyi nti Amiri yansooka okuyimba yes 89 ajja omwaka gwe gumu ne Livingstone Kasozi ye kubanga we yasala n'ayita eri ewa Peter Baligidde Muleese n'ayimba abavumaganya emirimu Kasozi n'ayimba oba essaawa y'omunaana ebintu olaba mbimanyi mbijjukirako mpolampola kale anti ogambye muzeeyi Amiri Sengendo ye takyevuma ekyokumuyita omuyimbi omupya kati muzeeyi Amiri Sengendo akulembera abalala abapya abali eyo bandyetaaze eki bwe babanga banaakola ekibiina era awo wennyini ojja tubuulira ebibiina bino byalina amakulu oba birina amakulu singa abayimbi banaabanga bakoze ebibiina ebyawamu kyetusinga okufiirwa mu bibiina butabaawo tufiirwamu ebintu bibiri ebibiina byali bijja abaana mu byalo ne bibaleeta nga balina bwe batandikira kubanga okutandika oluyimba nga tutendekeddwa nakumanya nti baluyiya bwe bati kizibu naddala olw'akadongo kamu terumala gafubutukirwa naye omwana bwe yayingiranga mu kibiina ng'ayinza n'okutandikira kusitula ebyuma mpolampola n'ayiga okukuba ebivuga ng'eno ne bwe bamuteekateeka okuyiga okuyiiya oba bw'akoppa abalala bye bakola kati okuvaawo kw'ebibiina okwo kwakosa nnyo kadongo kamu mu ngeri eyo nti abaana abaavanga mu kyalo ne babaako we beewogoma okutandika ekyokubiri okuvaawo kw'ebibiina kwaleetera abawagizi baffe ennyonta nti tebakyafuna ndongo gye bali kubanga bano bwe baavanga ebusiya bano nga bali Mityana bano nga bali Masaka kati bano ate bwe bava Mityana ate wayitawo weeks 2 oba mwezi ate abalala ne bajjayo ti endongo yatuukanga ku bantu wansi gye bali naye kati ebibiina bwe byavaawo endongo nedda mu bisaawe ebisaawe bibaako bya mu bibuga bimu na bimu kale ekyo okuvaawo kw'ebibiina kwatukosa nnyo 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 tugambe nti okuvaawo kw'ebibiina kye kimu ekireetedde ebivulu byaffe obw'olumu okubeera nga tugattiriza ne tuyita owagondi ffe nammwe we mwakolanga nabano abayimbanga gye n'endala nga bajja ne bapafominga mu bivulu byammwe kyo kyali tekisoboka olw'ensonga kakati kankugereze ku kivulu nga eky'omwami Sebatta mu Matendo wasanga nga bakoze rihaaso zaabwe okumala ebbanga nga buli muntu amanyi gwaddako nawa waayingirira n'abakubi bamanyi we bayingirira kati gwe Kasule ne bw'obanga oyimbanga ki ng'ozze mu Matendo ozze okukyalayo obw'olumu toyina w'ojja mu puroguramu eri eyakoleddwa waliwo nzijukira ekiseera oba yali mwaka 9 mu emeka
mukulu Sebatoyo yali alina n'omutindo gwaleese nga waliwo wali ekigoye ekitimba teba akoyo okulanga ku stage banange ndeeta gundi kati yaddawo ngagamba obudde tubulya nnyo abantu ne tubafiiriza nga balina engeri gye baateekawo wali ekigoye nga kiriko amannya g'abayimbi ng'olugoye olwo lutambula ng'akalimi k'essaawa bwe kagwa nti kati muzungu yaddawo muzungu waba agenda agwekerera amalawo olugoye ne luleeta erinnya eddala nti gundi yoyo ate nga lubeerawo mpaka n'olumala omulimbo omulala erinnya libeerawo omuntu yalabiranga ku lugoye nti gundi erinnya nga lijja naye nga ddene nga lirabika bulungi nti oyo gundi yayimba kale ebintu bingi ebyavaawo ekirala nti ebibiina era byayambanga okutendeka abaana bano munnange nga tomala gajja ku stage kuyimba kubanga kati omuntu olujja oluyimba lwe mu studio agukira ku stage naye lulinga osooka n'olukuba nga olumala okuwayalinga ebyuma olweggulaawo nga gwokwata gita ng'okubamu baka stage ng'abali mu luumu zaabwe abeebase bawulira mu luluyimba omwana ekyo ekigambo akiggyemu oba olwo oluyimba lujja kuba lulungi bwe lwaba nga lulungi nga balutereezaamu ne balukuteera mangu ku stage bwe lwaba lwakutereeza nga abamanyi bajja ne bakugamba bino bijjeemu bwoti ne bwoti ne bwoti kati ebyo byonna twabifiirwa mu bibiina omuntu gy'afubutuka atuukira ku stage ajja ku stage atandika kukooka nti mpulira waliwo n'ennyambala byonna byagenderamu ng'olinnya ku stage yaani munnange ng'obunyakafuufu baŋŋamba nti obudde buno mbu tetukyalina bayimbi be tulina bawagizi b'abayimbi baani abagamba abalabi munaye wekitambula muzeeyi kyakutwalira bbanga ki okuba nga olinnya ku stage okulinnya ku stage nze nga bwe nagambye nti ng'ogyeko okuba nti wajja ng'oli mugoma naye natuukira ku stage okulinnya ku stage ng'omuyimbi okulinnya ku stage ng'omuyimbi namalawo akabanga kubanga nasooka n'enkuba ebivuga ebyandeeta binamala nga mmaze okukakatamu oba gyali myezi nga 6 n'entandika okulanga era sebo ndi MC omulungi ng'otoyinza nakuba natendekebwa kakati bwe natandika okulanga olwo ntandika okumanyira audience naye nga ntandise okuyiiya eri ennyimba zange mpolampola era nga nnyambibwako oyo David Kizito oyo gumuyita koloneri nnyambibwako omukulu Matiya Luyima n'omulala kati mugenzi yakubanga solo bamuyitanga Kabuye Jamil yono yali omumpi yafa 2017 yaziikibwa eyo Bukoma Nsimbi baali banyamba nnyo kati oluyimba olwo saasira lwe nasookerako bwe naluyimbamu nga bwe nkugambye enkola bwe yali eri baaluleeta mangu ku stage kubanga ekisooka nali nfunye obukugu obumala nga nduyiiya ekyokubiri ebiseera ebyo byali bya siriimu nnyo kati nga lujyawo mangu kale okyali mulabi mulungi akyali ku BTM TV program emboozi ya Kadongo Kamu nze Muzungu David nkyaziza mukadde waffe Muzeeyi Celeste Kasule Junior omwami ono akoze ebintu bingi nnyo mu kisaa kino ekya Kadongo Kamu akizimbye ye mwennyini mudongo kigambo kyawulikikanga bubi atuzaalidde abaana wogenda Eliani DMS David ewa DMS studio eri tulina Kabyanzo kyemanyi naye obudde bunaali ku mpewo eri ku baba then twalina Kapalaga Baby eriyo omulala akola emirimu egyefaananyiza ebintu bino gye bali naye nga si bamusaayi kubanga abo bomenye bamusaayi benzaala naye ate gye bali bentendese mu ngeri emu oba endala naye nze saagala nnyo kwogera ku muntu nga abamu olumu baagala nnyo ebyokwegulumiza naye gwe nyinza okugamba Sebbaale si mwana wange naye oyinza ogaa nti yayitako mu mikono gyange mu ngeri emu oba endala kirungi naye ayabyogera kyenvudde njijjayo yekka kubanga bwe yali yakajja
in fact yatuukira nakunze ng'agenda okuyingira mu ndongo yansanga neekolera mirimu gyange awo ndongoosa byuma naki gw'obimanyi naye gombuuziza ku lwabali mu super singers kale ono ye mukadde waffe Muzeeyi Celeste Kasule producer agenda tutwalako mu luyimba lwaffe oluddako then we tunaavaayo tweyongereyo ne mboozi eno gwe alina obuyambi ng'oyagala okulangira mu programu eno nkusaba nti jangu otwegatteko tubeere nga tusobola okwongezaayo ku budde programu oba oli awo eyongere otunyumira. Nze Muzungu David. Okay. Awo tuli mwaka kyoko. Audio video ndowooza ya 28 ndowooza. Emyaka nayo gitambula nti twerabira. Mudondo gyali? Mudondo yani omuwala mukyala. Anti nze ndaba luyimba. Gyali tukola naye nno ku mulimu. Ye simuyimba. Simuyimba. Gwe wali oyimbako? Tukola naye ku mulimu. Okay, mukyala Mudondo eyo yonna gy'oli nkutumiddeko. Ndowooza Mudondo abeera ava eri waffe. Wammwe. Mudondo nkutumiireko eyo yonna y'oli weebale munna kubanga osikiriza Muzeeyi kubanga asobola okukolamu olw'embako.
yakwemba mu olwemba. Kati oyo omwami obwedda gwe mulaba mu vidiyo eyo mugenzi John Bosco Sembusi Kadolindo oye koloneri owookusatu yafa mu 2018 enaku z'omwezi nga 22 twamuziika nga 23 awe Mutundwe. Yali mukwano gwange nnyo nange nnyo twava wala nnyo naye nga yakajja mu ndongo eyo oba mujjukira mwaka naye twava wala nnyo yayingira mu 9 mugumu yava wa Mulupi Emityana kati oyo ye Mulupi ye yali abasomesa endongo ne Katemba kati David Kizito koloneri nga amaze okwekyanga n'omukulu kati ne bazigirira muzeeyi Matia Luyima nti wano waliwo omwana asobola okuzannya iki yasookera najja ne tubeeramu ku akabanga kuba yajja wendi luvannyuma mukulu n'amulaba nga alinamu obusobozi twasookanga nga ne tuzannya emirimu ennyimba zimeere zinsanze ezo n'ennyimba endala kyo mukulu n'amulaba nti alinamu talenti eyo sobola okuzannya koloneri kuba paati ya koloneri yemu ku paati ezisinga okuba enzibu mu Katemba nzibu naye yagituukiriza era kumpi n'amaloboozi ago ge bawulira agali mu Sepiriya mu lumbe lwa Sembusi ekitambo ky'amangada n'ekibanja kya Lakeeri ye koloneri alimu oyo gwe mulabye omwo si ye David omanyi anti bali ba koloneri basatu abantu abamu gwe kati waliko nabo wasobola waliko ne Moses Katende kyoyinza obagamba nti Katende ye yali avuddewo nga akoze lukwata yakakola lukwata naye nga wali mulamu ne njoyininga nga Kizito yaliwo. Kati gwe omulabi okutegeeza nti enjawulo y'abasatu bano Katende yali ayogera bwogezi nga tazannya nnyo kya butamivu nga woolaba bano bakola ki bwe bakijja naye ate yali creative oba oliawo n'okukola ki n'okusingako bano yafa 1989 yaziikibwawo e Nabalanga. Then David Kizito koloneri yoyo gw'owuliramu abadongo mwefuge yoyo koloneri ono gwe mulabe ennaku zino yali mu audio kati ono najja mu kitundu ekyomusa abadongo mwefuge erimu Katende then ono yakikyusa kati ono Kizito alimu gye twayitanga part 5 eriko nti safi abadongo safi ndowooza mbaga ya Zeewuliya embaga ya Zeewuliya nakakaawa bye paati ezo bwezito zezirimu n'ate nno nze nnyumirwa nnyo embaga ya nakakaawa mwefuge anti waliwo mbaga za mirundi ebiri waliwo eya nakakaawa waliwo neya Zeewuliya kati embaga ya nakakaawa nga bagenza omukima oba ogamba okwogereza nga bagenza okwogereza nakakaawa nnyabo omulongo era nkukedde bukeezi embaga yatuuse okukwogereza baali tebannamukuba mbaga deni ne wali nga akomyewo okweto anti yatuusa ano byakomyewo anti Matia naye akoze paati nnyingi musajja muzibu nnyo oyo naye kyekyo bakadde bange tukyali ku emboozi ya kadongo kamu ndine mukadde wange Mzee Celeste Kasule 1986 yayingira ne gavumenti mu kisaawe nyingira endongo nayingira ndooza bo bali bakusooka nti we baamala okuwamba then gwe nojja oyina akantu kali kewaŋŋambako engeri gye wayingiramu endongo nga onoonya Peter Baligidde wamala n'omulaba anti ekirowoozo ky'okuyingira endongo nakifuna mu lutalo wakati ng'emmundu zivuga nga bamaze okusiba Katonga kati neŋŋamba naye singa Katonda ayamba lutalo ne luggwa nja kuyingira endongo kakati olutalo bwe lwaggwanga wayiseewo ebbanga ttono myezi nga 2-3 Baligidde ne bajja ebuwama kumpi ne wennali kati nimanya nti kirooto kyange nyina kitandikira wano nengenda nemutuukirira ng'ali bali yekka nemubuulira nti njagala kuyingira ndongo kati naŋŋamba omanyi gita nemugamba simanyi naye manyi eŋŋoma naye nzimanyi nnyo n'agamba twetaaga eŋŋoma kituufu kati jangu e Kampala ondabe kati nenninya okuva yandagirira Naakulabi naye nanoonya Naakulabi yenna
nabula tewali masimu tewali kimu muntu agamba tulaba akwate eyo tulaba nembulwa okutuuka lwe nasala amagezi nembuuza abayimbi abalala bwe basangibwa kwe kundagirira mu ntebe gita nesifu nayo mulimu naye entebe gita singa eno erabika teyali nnyangu y'abantu kufuna mu mirimu ki ekyalimu kubanga mpuliddeko abayimbi bangi nga kyekibiina kye baali basinga ndowooza okwagala okuyingira. Tewaliwo kibiina kyangu okuyingiramu kubanga singa byali byangu singa kibeera n'abantu 10 n'okusoba naye okusooka ojja n'omukisa gwo oluusi gukukulembera oba si ekyo byokola nga babyetaaga nakyo ne kikwanguyiza kubanga ate oluvannyuma ate bantebe bwe bamanya nti bino byenkola nali nsoose kusaba waabwe ate kyabayisa bubi ne bagamba lwaki mwata omwana oyo nga ate kubanga nze nasinkana omugenzi ani Sulaiman Mayanja naye ne namatovu oyo kati Sulaiman nangoba naye bwe natamala okufuna etutumu mu Super Singers nebyenkola kubanga byali bingi kuba ebivuga okuyimba obwemusi wayalinga byuma kuvuga motoka kati binakola byali bingi kati ka radio kaffe ke wakolerangako obwa MC kakyaliyo muzungu onono ye DJ eyasooka MC eyasooka okukola omulimu ogwo nga agukolerako Walkman Zeka anyway obudde tebuli ku side yaffe naye nga aba ku Facebook to streaming live musobola tulaba ku Muzungu David Kadongo Kamu music analyst producer agenda tuwa oluyimba oluddako tutemetememu obudde bubuno bugenda naye nga tukyali ne Muzeeyi Celeste Kasule Junior producer tuwe oluyimba oluddako Siche mwankula Muzeeyi Celeste Kasule wava kuki okuyiya ki okuyimba olwo siche mwankula neeba naye muzungu buli kantu toyagala kakuyiteko anti kati ffe abali eno kati abantu bwembagamba nti nayimba gwe si anti era kyoba otugambye kyekibeera ekituufu kubanga gwalina otugamba ekituufu kyewali okola ki kyenali nyimbako kyewali oyimbako ebimu tubiyiya ebimu nitubiraba ate ebimu nebitutuukako kati olwo lwali luyiye naye bwe namala oluyiya ate nafuna olulala olwava mu ekyo ng'ate dde olutuufu kikwekwe nolwe banyinyikako mu pipa eyoyo true story yatuuka kwani yatuuka ku muntu omu naye ennaku zino kati mugenzi naye nga yamutuukako yonna nga bw'ogiwulira Okay, kale ono ye Muzeeyi Celeste Kasule Junior ye Muzeeyi Celeste Kasule Junior tuli naye tunyumyanyumyamu obudde buno bugenderedde atutemerako mu bulamu bwe nga bwaze atambula. Okay, Muzeeyi kati tuddeyo ogenze mu entebe bakugobye ogenze mu Kadongo Kamu Super Singers we wava mu Kadongo Kamu Super Singers oba mu Kadongo Kamu Super Singers wakolerayo kinaki Super Singers nakolerayo bingi kubanga era nayo nayigirayo bingi kubanga era gye nafulumiza n'ennyimba zange ezasooka eza saasira nezigenderako alubamu yonna netufulumizayo ne paatu nga tuli ne Prosi Nakamya kabuna mawanga kale twakolerayo bingi era siina kibiina kinene kya nnyo kyenagendamu nga kya Kadongo Kamu nga nvudde awo okuggyako n'ebyoluvannyuma byaffe ne Kapalaga Lion Stars kati we wava mu Kadongo Kamu Super Singers waddawa nadda ku mirimu gyange gya bulijjo nga ndaba endongo tetambula bulungi ate nga njagala abaana bange basome nnyo era natandikirawo emirimu gyange mirala nnyo gya byennyanja endongo n'ensooka ngiwummuza ate bwe nagikomawo nadda mu bandi nkukuba bivuga kibiina kyekyo mu bandi nadda mu gurupu ya nasooka nengenda mu Waka Waka bandi
twakubira ennyimba ngazi o mama wange mu safari eno sijja kukkiriza kuyamba abantu awo nga nali muwakawaka nga nkuba bivuga ate nengendako mu Bakeys Band bwentyo Bakeys Band yali ekulirwani kubanga nzijukiramu ono Akikilomio Bakeys yali ekulirwa yali Cards Band abaali bantu ba family nduza muganda waabwe yabawa ebyuma Bakeys Band ne bayiga ebyuma aba family naffe ne tubayingiramu abatonotono era ebiseera ebyo twakubira oluyimba tambula ndabe oba gwe nalonda byebiseera ebyo waliwo oluyimba lwali lwogera ku mutanda oba omutanda ateredde ebbanda lwali mu Bakeys terijjukira oba oluyimba ki lwali around 2022 kati muzeeyi obudde bubuno bugenze nsaba omuyimbi omupya ali eyo nsaba omuwe ku magezi endongo eno asobola giwaganyaamu atya abeere successful mu music naye mu bulamu bwe obwa bulijjo mulimu ebikyuse mu ngeri y'okuyingiramu endongo ate mulimu ebigonze ne mbaamu n'ebikaluba tiluli kyatuwalirizanga okuyiga gita oba ekivuga kyonna osobole okuyingira mu ndongo naye kaakati babakolera bikolere mu studio ye ayiga kuyimba ate n'okuyimba nga producer yamuyambyeko kyovola music yayonooneseemuko kubanga tuli twayiganga n'otandikira ku gita n'ogiyiga nze nagenda ne mu studio okuba saasiro oyo nga n'engalo zikankana n'okutuyana ne zituyana nga gita sinagikaza bulungi naye kakati abantu bayigira mu studio ebisinga obungi producer yabiteekateeka producer ye muyimbi producer ye mukubi yamutereereza n'ezimu ennyimba bwe baziwandiika omuntu n'ofulumayo n'ogenda okupafominga naye nga nekyopafominga ng'ate olina kuddamu oyi bakutendeke okubeera ng'opafominga ku stage so yensi ye mukadde waffe muzeeyi Celeste Kasole aŋambye ne kano nkayiseewo ak'oluyimba saasira twali ne mukadde waffe mu Biru Charles Kikaya College and Vocational School yateeka ssente muno yasuubiza okubanga akayimba ako akakwata video so mwami mu Biru Charles obudde bwonna mu bbanga eritali lyewala twagala tukole oluyimba olwo video abantu balwagala nnyo oluyimba olwo lwaganja amasomero ne galuyimba nnyo mu myaka gy'ekinaana nga kiggwako naye nga tebamanyi nannyinirwo era oluyimba olwo n'omugenzi Fire Lutaaya yalwagala n'aluteeka ne ku firimu ye nga asomesa ku kale abantu basusse oddunsa bankola endala zonna empya naye oluyimba olwo ng'ate sirwadde mu kisa ate nga lwirwandeeta mu kisaawe kale omukulu we bwe yagambye nti ajja kuvaayo ampa amaanyi tulabe nti tulukola tututeekemu n'abaana abato ab'essomero tulwa abantu okay kale bantu bange ensaba muzeeyo siibulire ddala obudde buweddeyo mwebale nnyo bassebo ne bannyabo okutuwa amaaso n'amatu ne mutuwulirizaako olwaleero mukama bw'anaaba asobodde njagala kubeerako okuholefaamu awo kivulu kya meeya Lubaale aluma kubanga ennaku zino zonna mbadde mukosefu mbadde sipafominga naye leero naaba nsobodde ngenda kuyitako ennansana bannange tubeeyo tumuwagire meeya waffe ate mbeebaza okwagala ennyo Kadongo Kamu n'okutugoberera mwe mutuwa amaanyi kubanga bino bye tuyiiya mwe mubyagala naffe ne tufuna amaanyi newankubadde nga tubadde titufunamu nnyo sente simanyi tufune simanyi naye kasita tubaweereza mwebale nnyo management mwebale kwagala kutuwa Kadongo Kamu kumutuusa ku bantu nze Celeste Kasule kale bantu bange eno ye program emboozi ya Kadongo Kamu tukubiridde wano n'omulundi ogwo tugenda kubeerako program giweerezaako mukwano gwange Rumu Najibu omwana oyo nfanfe wa Mathias Mulumba wa Lukagga waliwo Kimuli Joero oyo mukoddomi wange
ne wabeerawo omukyala Harriet Birungi, ffenna twabadde awo ku kalenda. Waliwo mukoddomi wange, muto wange Kabyanzo, naawe gy'oli tetwasobola kubeera ffenna, naye mu mutima twali ffenna wadde walina ebirala by'okwasaganya. Kale ntumiddeko ku beewange bannange, mwebale kundabirira n'abamanyi mwenna oba beekatose oba beekirika mwenna mbatumidde. Mukyala Neguya Noelina, weebale emirimu gy'okoze ku mukadde waffe okubanga anyirira bw'ati. Kale mubeere